Lwetwatandika struggle n'okutuuka olwaleero mwenna ng'omanyi okyali comrade opostinga osharinga okomentinga obloginga ng'okyali mu struggle neno salute yo ng'oli ku Twitter oli ku TikTok oli ku Facebook oli mu WhatsApp groups oli mu commenti okola day shift night shift eno salute yo mwebale kukola era mwebale kuvutimuvujango okumusigale ku mulamwa tukyayina obufuzi bunene nnyo ku ggwanga lyaffe tulyetaaga bwe mmala okwebaza abo njagala okwebaza mwenna abalwanye entalo eza Kyagulanyi ez'eggwanga Uganda mwebale nnyo okulwana njagala okwebaza abaana bawala ne baana babalenzi mwenna abakoze struggle ey'okutaasa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okutuuka nga bwali olwaleero mwebale kulwana lutalo olwo era eno saluti ya mwenna namwe abalwanyi lutalo lwa Ssaabasajja Kabaka okuba nti kati wali mumulabako mwebale kulwana mugumidde buvumo eby'abantu abakulu mugumidde ebivumo ebyabatayina we bali mugumidde okuwayirizibwa mugumidde ebigambo bingi nnyo nimbigumira naye ate kigenza okuvayo nga muba wanguzi kale I salute mwebale kulwana ntalo nze sisobola kwebaza sisobola kutola mu kisego nate nze kenyini nebaza kubanga bukinkakatako okukola omulimu ogwo naye abajja ku ogwo gwe natandika ne mugukola ogutuusa we guli bambi mwenna I salute mwebale nnyo mwebalire ddala nze omulimu gwange gukoze namwe mugukoze kale mwebale kutaasa bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okuba nti omwaka guno gwa 2024 aguyingidde bwe mmaliriza njagala kusooka okubebaza mwenna n'okubagaliza omwaka omupya 2024 nti gubabeerere gwa mirembe buli omu afune kyayinza okufuna ate n'entwala okusaasira kwange eri bonna bannayuganda abafiiriddwamu abantu baabwe mu ngeri etizitategerekeka abattiddwa regimu ya Yoseri tibahabuta basala mutano wa kale kinsatebeza zide nsanga bisibe n'okunyolerawamu ne bannaffe bonna abakyali mu nkomyo n'abalala batamanyiddwako mayitire nti yonna gye muli baganda ffe tubasabira y'ensonga lwaki ffe tetuzikiza eri abeefula nti bo struggle bagivaamu naye nga babeera eyo ate bakritisayizi nga betukola abwamu baffeeko ffe tukyalina omulimu munene nnyo kale mwenna abakyali mu struggle mbaagaliza okubeerayo bulungi okusingira ddala mwenna abakyali mu kulwanyisa dictator Museveni namwe mubalire ddala bwe nvaawo ndowooza mala obbaagaliza omwaka njala tandika vidiyo eno n'essala ddakiika emu tulyoka tusimbula tugende kalowoozo tugende ku kigulologi alright essaawa ziri 2 n'eddakiika 10 nga ntudde wano ku foomu yange eggulama mu maaso ga Katonda ng'eyantonda ku nsi kuno nampa okukozesebwa okw'enjawulo okwogera ebigambo bino ebitasobola kwogera buli omu asanze kubanga basinga obungi batiitiizi Mukama nkusaba eggwanga Uganda oliteeke mu ngalo zo era oliseeko emikono gyo n'abakulembeze abakyalimu empekemera otaase bannayuganda abaasibwa ekikoligo ku maaso abatakyasobola kwerowooleza nga balowooleze Mukama basuulule endowooza enfu Mukama tusaba nga bwagamba nti gwajjawo ate gwateekawo tetwandiyagadde nnyo ggwanga Uganda kugenda mu botabanguko obweryalimu emyaka giri emekadde olw'abakulembeze abekkusa ku lwabwe nga tebalowooza ku bannansi tuyambe Mukama oleme tutwala mu kkemebwa olw'eggwanga eryo kubanga tetwagala kulaba musaayi gwa muntu yenna nga guyiika era tetwagala kuwandika byafaayo mu ggwanga Uganda nti n'omukulembeze yajja nti yajja na mmundu ate bamuggyeko na mmundu ate abantu abatalina lumanya ne basaalumanya bafiire obwereere Mukama kuuma abafuzi bonna ab'ennono be watondeka mu Uganda obawa obukumbi bw'enjawulo wakubadde nti Museveni yabafutubbalako kuba bannayuganda bonna gye bagenda okunoonya ekigulira Magaliddiba tebagendayo nga baagala embeera yebayitirirako okwabo be ne babinyiika mu nsuwa ne bagenda okunoonya ensimbi Mukama buli omuwa omukisa asobole okuba nga gye yagenda Mukama we abe nga amwagala amukyasinga okwagala nabo bennyini abakola emirimu nga batandikawo ejaba nga bali ku nsi ezitali z'obwabwe nabo basseeko omukisa gwo suusa abo bonna abalina stress abalina depression bonna nga bali ku nsi engwira Mukama bawo omukisa tokkiriza mulabe kubajja ku mulamwa gwa kukola kulabira famire zaabwe tukusaba obulamu bw'otuwadde nti era gwe obujjawo lwolituukira oga nti otutte yenna gw'oyagala okutwala ng'omukozeseza ebyamagero okulwanira eggwanga Uganda tujjeemu enkwezenge zitufuukidde enkwezenge ezitalaba nti ensi esaanawo kuuma Ssaabasajja Kabaka kuuma bannayuganda nange mpa obulamu
ate neyongera okwebaza olw'omumwa bwampadde kubanga nange nali simanyi guno omwaka nsobola okuguyingira ku lwa Katonda n'ensi yange. Mukama Katonda nkwebaza olw'omumwa bwampadde. Mwenna Mukama bawe omukisa. Tutandise video katandike n'akalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero kano njagala kagende eri abafuzi bonna ab'ennono okwetoola eggwanga Uganda. Akalowoozo ka leero njagala kagende eri abafuzi bonna oba abakulembeze ab'ennono mu Uganda nga saawuddeemu Bwakabaka ki buno obubaka bwammwe. Bassebo abafuzi ab'ennono buno obubaka bwammwe mu kalowoozo ka leero. Manyi nti okufuuka omukulembeze ng'okulembera abantu mu nnono kiba kitone okuva eri Katonda okukuŋŋaanya abantu abo okuba nti bakuwulirizaamu. Naye sitaani bwe yatemba ensi Uganda agenda akyusa ebikolwa bya Katonda byakola mu Uganda. Mwenda abafuzi b'ennono nga saawuddeemu Bwakabaka ki kana akalowoozo kammwe olwaleero. Kakagenda kuva mu lugero lugamba nti ennindiriza yamezza semitego, ennindiriza yametta semitego oba akanyoomonyomo kye kirwadde kisinga okubeera ekibi ku bantu abasinga obungi n'abakulembeze. Nazzi kuno mu Uganda naddala mu Bwakabaka obw'enjawulo abakulembeze baffe ab'ennono baakuumibwanga basirikale baabwe ab'ennono abambowa nga ffe mu Buganda. Naye muzzukulu mutabani wa sitaani ng'akola byonna Yoseri yayagala okuba nti buli kimu akyezza era n'abajjako abakuumi baabwe ab'ennono n'abajjuza abasirikale ng'ate mukimanyi bulungi nnyo nti omusirikale yenna atendekebwa mu ngalo za Museveni tamutendeka kukuuma ggwanga Uganda na bintu n'abantu amutendeka kukuuma Museveni na famire ye na interest za Museveni. Ensonga lwaki Museveni buli mufuzi yenna ow'ennono amutaddeko amagye nti lwanayagala okuvuunika eggwanga Uganda nga missioni yaabwe yattusiddaanaasi teetuuse ajja kukuba essimu emu ng'edirectinga abasirikale bonna abaliraanye buli mukulembeze w'ennono bamunyiike bamusiriise with immediate effect. Ekyo nakyo topic omanyi nti bagiggadde. Kale ennindiriza bwe yamezza semitego n'akanyoomonyomo ka semitego ng'anyomanyoma akasajja akaali kagenda omwepikira mu kigo n'alowooza nti ajja kasobola kwata ono kwata oli waayitawo eddakiika ntono nnyo nga semitego enkoona yeri ku ttaka eri kuddimwa nga akasajja kamumezze nga tego baali bamanyi nti w'amaanyi. N'essaawa zino mu abakulembeze baffe ab'ennono abatukulembera mukimanyi bulungi nnyo nti Yoseri si munnansi musajja mugwira ate mumusinga amaanyi. Wabula yabateekako obusajja obuyina emmundu okubeetoolooza okubatiisatiisa nga namwe mukimanyi nti essaawa yonna basobola okulagira omusajja onakkuba essasi. Bw'oba okyayagala obulamu era oba okyayagala emirembe kubanga ssemateeka akuwa eddembe okusalawo ki ky'oyagala mwegobeeko abasajja abo kubanga oba omulina oba tomulina osobola okubeerawo. Singa kyali nti olina okukumibwa amagye ga Museveni wandibadde ozaalibwa nga n'amagye wegali naye amagye ge bakulondera obulondezi n'ebigendere byago mweggyeko amagye ng'obudde bukyali kubanga galina mission ey'okubasaanyaawo kyekigendera kya Museveni okujja amagye gonna ag'ennono oba okujja abasirikale ab'ennono okubateekako abasirikale abe nga balina komandi ezizze kubanga abasirikale ababe abatendeka kuyamba ye ne famire ye ne interest ze so si lwa ggwanga. Zo mukitegedde bulungi nnyo. Ke kabadde akalowoozo kaalyo kagende eri abakulembeze bonna ab'ennono kyekiseera mwebereremu ensi ejja kufuna emirembe. Akalowoozo kalero kawere tugenda ku kiggulano then nakyo tukyolekere tukimalirize. Era balamusizaako mwenna abanyumirwa akanyumiro kano ag'ekiggulano gy'okwetoola ensi yonna abalaba vidiyo zino ku mitimbagano egy'enjawulo gye mba muzisanze kansubye nti ekiggulano buli omu akisanga bubwera kibanyumira. Tusimbudde n'ekiggulano gye. Era kino ekiggulano gye njala kigende mwenna eri Abaganda. Abaganda mbayise emirundi emeka. Butyo baba bulira omwana owaabwe nga omunaku agampaggwa onyeenya tebayita amatu. Baba bulira omwana waabwe nga agampaggwa onyeenya tebayita amatu. Baganda mmwe buno obubaka bw'ekiggulano girero wammwe. Lwaki mmwe mufuuse ekizibu mu Uganda? Lwaki mmwe mufuuse ekisekererwa nga mukozesebwa mu nkozesebwa etategeerekeka ate ne bamala ne babasuulawo ng'ebikookooma
kubanga tukimanyi bulungi nnyo ekikookoma kikozesebwa ng'ogenze mukaamu gwanya era olumala okikozesa ng'okisuula yenkole lwaki bino ebirowoozo bibeerawo ebityo bibeera mu kaseera kubanga mulina kye muteezuulangamo kankibazuulemu nga nfundikira omwaka guno mukitegere buli omu tunuulira munno weebuuza omusajja byayogedde bino bituufu bw'omala okwekuba mu mutima otunule munno mugende omusajja byayogedde bituufu tukyuse ng'obudde bukyali anti bagamba Dawudi ddebuddo ng'obudde butuuse ng'obuuza ku neighbour nti nsanze omukadde ejjo byanga anoga ejjobe lye gwe liryo lirima ddi osobola oddiryako okungiriza omukadde ejjo byanga anoga ejjobe lye gwe liryo ogenda ddi noga ddi era olisimba ddi mpuliriza bulungi nnyo obuzibu obuli ku mwana wa Nambi naddala abasajja n'abakazi Abaganda obuzibu obunene nnyo Omukama Katonda Ddunda Nnamugereka yabatondera mu masekkati ga Uganda bwe tuyita omutima n'abawa ettaka ddene nnyo n'abawa okuba nti musinga obungi mu Uganda n'abawa n'amagezi mangi nnyo n'abawa okuba nti musobola okugumira buli mbeera yonna n'abawa n'amagezi naye kikizibu kiva luddawa ekizibu kikino obuzibu obunene nnyo obuli ku baana ba Nambi ne bazzukulu ba Nambi amagezi mulina mangi nnyo naye temusalawo ate obutasalawo ne baleetera okuba nti mulina bikolwa yensonga lwaki mukozesebwa buli asanze olw'ensonga nti Omuganda afumiitiriza nnyo n'asusse abafumiitiriza n'agenda mu kwefumiitiriza nga ye nkiddamu Omuganda alowooza nnyo n'afumiitiriza agenda okumaliriza nga yeefumiitiriza nga ye nga tasobodde kufumiitiriza balala abasaatuusi oba abaseddekezi bano betuyita abayiika Windows abalina cow mentality Katonda yabamma amaanyi n'abamma obwongo n'abawa ekigambo kimu balina ebikolwa bye bakkiririzamu nti bisobola okubabeezaawo kati ye omusaatuusi omulaalo ekikolwa kimu kyakozesa yensonga lwaki atufuza emyaka 4 nga mwemulemeddwa okukola ebikola okuleeta obuyinza n'okwejjako abasajja bali mu kubatta zenjawulo zebbiri mufumiitiriza nnyo ne mmala nga mwefumiitirizaako mwe kennyini okusinga okufumiitiriza ku bantu abalala ebikolwa bye mulina okukola mubireka ne mutandika ate okwerima empindi ku mabega ky'ekizibu kati y'omuseddekezi Museveni talina magezi talina maanyi wabula alina ekikolwa kimu nti zirinda bolwange tawa musibe emmere wekyetaagisa okugjawo omuntu yayitewo akugjawo tayagala kumanya yensonga lwaki bajja bajja bakozesa kubanga yakimanyi kozesa Omuganda ofune kyoyagala kubanga bakimanyi nti balina action zakumba kuba jjajjaffe abaasanga Obuganda nga buli ku masaza 8 lw'okuŋŋaanya bugenda ku masaza 16 ne bagenda ku masaza 18 sorry to mention kati mwe bazzukulu ba Buganda abaliwo essaawa zino ebigambo mulina bingi amagezi mulina mangi naye ebikolwa temulina okwogera mulina kungi ebikolwa temulina mwagala nnyo ebyo temukyagala kukola kati abasajja bo kye bakola bakozesa ebikolwa ne bafuna kye baagala yensonga lwaki nti basobola okuwamba Omuganda ne mutwala nga tuna kyokozeewo ekitaaliwo oluyira emyaka yensonga lwaki tujja ntubagamba nti kino kiri nga ati oyo Lumbuye alimba kigenda okuva ennaku 2 afuta ennaku 3 n'osibako omwana sijja kunyega kiki ekyo olw'ensonga nti mmwe Abaganda amagezi mulina mangi nnyo mufumiitiriza nnyo naye mumala okufumiitiriza ate ne mwefumiitiriza mu mwennyini nga mumaliriza temulina kye mukoze kubanga mulemeddwa okussa ebikolwa mufumiitiriza mu nkola Museveni atalowooza talina bwongo talina maanyi ye ekimugira mu bwongo kyakola kasitaba nga kyagala akimanyi y'enkola y'Abanyarwanda kinanjo kyankimize kati mmwe enkola ya kinanjo kyankimize yabavaamu enkola gye mwatandika okuddako gye mwafuna n'asiwa mukange funa ennyumba funa akasente sibako ekisaaka tesirika abasigadde baleke singa bajjajja mwe baakola ekikolwa ekyo Buganda teyandibaddewo weeri n'okutuuka olwaleero mukomye okwerima empindi ku mabega wekyetaagisizza okukozesa ekikolwa ekitwala eggwanga mu maaso n'olukuliza mu maaso mukikole gye munaakoma okusibira emikono emabega nga muwoza nti tulinda tulabe ki ekijja omunyalwana takulinda kulaba kijja awo aba yayiseewo dda yensonga lwaki bakola ebintu nga tebanagwe beebuuzizaako walinda okwebuuza n'okufumiitiriza linda kojja bitegeera
kyekigula kya leero ekikolwa kikulu nnyo okusinga okwogera n'okwefumiitiriza. Mwefumiitiriza nnyo, mulowooza nnyo ne mmaliriza nga temwena kye mukoze. Omunjalwana talowooza, tafumiitiriza, wabula yabeera n'ekikolwa kimu. Ewasaana amaanyi ayisawo maanyi, era ewasaana amagezi nga tagalina wakubira omuntu omuganda waaye wano tukoze tutya soko gitulabe tulina akasente wamu kati gwe noleeta engalabi y'omuganda kubanga olina amagezi n'owa Museveni amagezi n'omala okugamuwa nassaako ebikolwa n'ayitawo n'amalaga kati embwa y'omuganda atuwadde amagezi naye tukimeta tugyesika. After all, for us we don't care as long as we get what we want. Alo afande fulani uwa umbwa uwa nga bakutanga ovaawo kati kyekizibu ekyo. Kale n'ekigulano gye nakyo nkifundikidde katugende mu information eyatuleese. Kasooke mpiseewo akalango kabaka mange kamu then tulyoke tugende mu maaso ne program nga bw'olina okubeera. Nze sitera kuba bulango wanera siranga bulango naye mba nanza akalango katwale nti kali serious contact bemba nkuwaddeko endagiriro yaabwe. Akalango kasoma kati TCSJI presents the International Climate Change and Gender 2024. Ejatandika nga ennaku z'omwezi musanvu kamukeerezebwa ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omukaaga 2024. Okuwandiisa ne bisingawo ojja kubuuza ku ndagiriro gye nnaaba nkugambye naye ng'ebisinga obulungi conference eno wano beragenda kubeera ku Residence and Conference Center Toronto downtown George Brown College 80 Copperidge Street Toronto Ontario M5A OJ3. Bw'oba oyagala ebisingawo okufuna information ku conference eno ojja genda ku info@tcsji.org oba kuba ku simu eno ojja gifuna ku butereevu bwayo oba ku WhatsApp. Esimu eno erika Salaba 1-647-990-340 ojja kuba obafuna. Oba ojja genda ku mutimbagano gwabwe gwe tuyita website okuli wonna woli obatuukako ku www.tcsji.org ojja kuba obafuna. Akalango ke kano kati ndowooza tuba tusimbudde katandike video eyatuleese. Tutandise tutya? Tutandise bwe tuti. Nja kusaba omuntu yenna aliraanye empologoma ya Buganda agirume kutu agitegeeze. Okusookera ddala njala soka bategeeza kitalo nnyo Munnayuganda munnaffe era omuddusi Kafulu Kipragat attiddwa mu ggwanga erya Kenya mu kitundu kye bayita Eldoret. Bwasangiddwa ndowooza nga afumitiddwa ekifo ekiso mu mmotoka ye era kati zembu yageze kunta. Mutaddeyo ku account ne page zange zonna. So kitalo nnyo kino kye tubagamba nti ensi etali yammwe obeera mugwira essaawa enabakutte ne mu nsi osobola okufiiramu. Naye omuntu amanyikiddwa bw'atyo kubanga batuuse okubanga amusanze afudde nga basitiddwa si kirungi nnyo. East or West, home is best. So njala babikira nti Munnayuganda munnaffe omuddusi w'emisinde Munnayuganda gwe bayita Kiplangat attiddwa mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Eldoret olwaleero gye buvuddeko katono awo era bino tuyitadde ku mutimbagano. Alright. Njagala omuntu yenna aliraanye abantu owali Ssaabasajja Kabaka nsaba kumuluma kutu Robert Kyagulanyi Ssentamu Zake Francis Ssenyonyi ne Lutamaguzi n'abalaba n'abeewulidde. Tutandise bwe nga tufundikira omwaka. Ekisookera ddala njala twala okulabula eri bannayuganda mwenna. Newankubadde nti ffenna tuli bannayuganda. Naye Uganda emwagimanyira yavaawo. Yaseeseetuka. Gwe akyaliisa ebijanjala empiso. Ekiwe kitwogera bwe kinaakutuuka ku lwojja okuzuuka. Tetulina budde bwammwe. Tetujja kuzuukusa maguja zeebase kubanga tetumanyi woogiza okusiriza ebadde eroota ki. Ebadde eyinza okulota ng'ebadde eri mu kubwatula ggumba n'ekubwatuliramu. Katujja kwogera naawe bokka abasobola okuzuuka. Tusimbudde akatambi mu butuufu bwako katandise. Alright. Ffe gye tukoma okubanga twebase abatuplaningira okutwala eggwanga eryo basula batunula era basiro batambula.
nga bakoze ensimbi z'omuwomusolo ku nsi zino bbiri ez'omulirwano omuli eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda nga balina enteekateeka namutaayika okutwala ensi zino bbiri bazifuule kye baagala. Kansubire nti buli omu agenda kuli obubaka buno. Wetwogerera essaawa zino tuli ku ntalo namutaayika omuli ez'abalaalo okwetoola eggwanga lyonna. Ku Lwokutaano ne ku Lwokusatu nakola obutambi bubiri ne bategeeza ku programu za Museveni ziri enkadde ezaaliwo ze yakolanga omwali Yalakwena, Iron Fist, omwali ne Wembley mwazitegeerako. Naye nina kye ssaabanyonnyoddemu kye nalabidde kye njala obbajjukiza kiikino nti bwe bakola program Iron Fist eyasookera ddala basooka ne batwalayo Salimu Mambuka n'alemwa nga Museveni ate bayinza omuttirayo n'atwalayo omusajja gwe bayita Kazini omugenzi yafa. Kazini n'akola omulimu n'akuba abantu ne batta abantu mu Northern Uganda babayisa Dikkoni. Kati Kazini bw'avaayo Museveni okuba taleka bujulizi yamala n'atta Kazini n'amuggyawo ne kiggwa. Kati Museveni olwokuba nti abadde amaze oteeka ba agent be mu northern part of Uganda kati kyovula yakutta ate Salimu n'amuze mu northern part of Uganda okuddamu okutukiza mission yabwe y'okutwala ettaka kyekyazizaayo Jeno Salimu era kyekimbeza mu northern Uganda kuba bamala okukola kye bayita ethnic cleansing okuyoola okusaanya abantu abasinga obungi. Yasooka n'amusindikayo nga bakafuluma mu nsiko naga abayinza omunzitira muto wange n'asindikayo Kazini n'akola kye tuyita fagiria. Bwamaze okukola fagiria kati nga bwe kali akakodyo kaabwe bwe bamala okutta Kazini ne basindika enkwezengeza bwe zikole saaki ne zimala okukola saaki kati olwo Salimu nga bulijjo n'awasayo omukyalo mu Lugwala. Bwamala okuwasa omukyalo mu Lugwala n'amusalamu abaana basatu n'amanya nti mission agifunye bale mutegede ni muntu waabwe n'akola sobbi abantu batuga bwe tuba tulina kye twagala tukwata akabadiya mundu tugimanyi tukwata akaloma tukunyiga obuli maawa tukujjamu enjala bwe tuba twagala ttaka. Kati ne basindika Salimu n'addayo ng'amaze okuwasa omukyalo mu Lugwala nga bakwata akaloma n'ayitawo ne bamuzza. Kati emirimu gy'akola agikola tamanyi nti waliwo omuntu ayinza omukwatako kyenvadde njala obbajjukiza. Kati okutwogerera essaawa zino kansokemu amawulire gano. Enteekateeka namutaayika wakati wa Yoseri ne munne Paulo Kagame gwe tuyita Piraato eyokwasaganya emirimu gyabwe emirundi ebiri ku lw'eggwanga Uganda kigenda mu maaso. Era kati wetwogerera essaawa zino badiployinze abasirikale Abanyarwanda kati be bakuuma abalaalo okwetooloola abalaalo nawe bali nkiddamu. Paulo Kagame, Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba and Kagame's son jointly they had a meeting previously and they agreed on to protect all the Balaro who are settled across Uganda in all different parts for their own interest. Right now you might think that it's UPDF or SFC safeguarding those people. No, it's a joint force from Rwanda and Uganda. But jointly they are paying those forces basing or using the taxpayers' money bakosa sente z'eggwanga zombi okuba nti bateekawo kibayita protection okuma abantu bano bombi. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Kati abalaalo bakubibwa amagye ga Uganda n'aga Rwanda. Era nga abasirikale bano balina order shoot to kill whoever becoming a stumbling block in the move of taking all over the land where Balalo are right now. So buli muntu yenna anafuka stumbling block agenda kutibwa. Nga bwe twogera nabagambye nti abaana bavuuka wakati w'emyaka 14 16 otuuka ku 3 abasinga obungi mu Northern Uganda ddamu apa n'ebitundu bisigaddewo abasinga obungi badduse bagenze mu Sudan n'abala bagenda bakomawo nga beewala amagye gano bakwata n'okubata kubanga teri media teri ki ate abantu abasinga obungi aba NRM abawagira government baagala information n'okufuluma. So that is it. Kati mu kutuulako batudde mu special meeting bagambye bati mu meeting ene yekyama bagambye nti tulina ekizibu ekikyaliwo kye twetaaga okusooka okunogera eddagala kyekirwa. Ekizibu kye balina mu Uganda ekibafuukidde ekibagambye nti we have contained some politicians because now they have money, they can't fight us, but we still have some stumbling block who are becoming a big problem to our mission. And who are those stumbling block as we speak right now? Biro biri wakati wa Museveni, Kagame, Muhoozi ne mutabani wa Muhoozi wa Kagame nga boogera ensonga zino. They are going to make sure that before the end of 2024, these people are supposed to be eliminated by all means. Abantu bali musanvu namba nasobodde funako amanya 5 gokka abagenda okubanga bagibwawo essawa yonna bano basetolinga mission yaabwe okuba nti bagikola. Amanya nafunyeko mukaga gokka. Asookera ddala ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Ono yeba mwesibiridde nnyo
okuba nti baagala mujjawo olw'ensonga nti mission gye baali batwandiseeko luli wennajja n'ebyogera nga bagenda omutta mu kimugunyo n'avaayo n'enfuna okulwanyisibwa okw'amaanyi ennyo. Mukama Katonda singa nali siri w'amaanyi nandibadde simalaako nsonga zino. Naye njagala kubuuza baminisita b'emmengo, ab'ebitiibwa, bannabyabufuzi, njagala babuuza. Kansoke mbabuuze. Mwagamba njagadde kusooka kuyimirira kuli nnyo eryo kalimu. Mwagamba nti Ssaabasajja Kabaka si mulwadde, Lumbuye yeerokozza ng'eyanobako. Naye njagala babuuza, Ssaabasajja gwe mulaba ennaku zino, gwe mwagamba nti emyaka gimukuzeeko akaddiye, ye Ssaabasajja gwe mwekubya n'ebifaananyi bago mubuuzako ennaku zino y'oyo oli bwe nabagamba nti mulwadde, noono aliwo essaawa kye mugamba we namwogerera nti mulwadde yali akuze emyaka 4 mu maaso, awezezza 8 n'okusinga mu 7 ng'agenda kufa ng'emyaka gimuyise. Kati emyaka gyakubye rivansi ne gidda, nadda mu myaka gye emituufu 6 mu 7 katugende 6 mu 7. Emyaka gyakubye rivansi okuva we namutaasiza ne gikuba rivansi ne gidda. Mbuuza mu baminisita b'emmengo abateekanga ebifaananyi, bannabyabufuzi, bannamawulire n'abantu bali mu sitogo betukola emirimu gye gimu egy'okwogera. Mwangala kunga nti emyaka gya Kabaka oli mwagambye nti naye akula muntu gyakubye rivansi okuva ku gye mwagambiramu nti akaddiye. Kati yono gomugamba nti kati muvubuka afuta nga mugende nti yali akaddiye luli. Kati yakomyewo obuto myaka gya zirivansi n'akomawo. Nkyayimiriddeko awo olw'ensonga jala basoomooza. Kati yazze buto emyaka gyakubye rivansi. Kambazzeyo katono nnyo mayinzi byanyisaala kuleekana nammwe lutugende ku information endala wano. Akuze ali myaka 8. Ali myaka 8. Awali myaka 8 awo. Allah kusabote ko emikisa ku Uganda nayo na Uganda bonna. Allah afirma tuli wano wanso ngabeni tukusaba Allah afirwe nyiri bose emikisa yonna kusiki kisama kulemeza kulemere Uganda balena na kusasa. Awali myaka 8 mwangamba nti Ssaabasajja Kabaka akula. Sibe mwagamba kati wano kuba yabasanyusiza kati ndoze myaka yevuze reverse ne gikomoda dda myaka gye mituufu wano. Kati akomyo myaka gye yobuto luli ali akaddiye nga lubyaga ati mulwadde mugalumbuye muyisimei mulalu kyemba gambye wali mu kigula lugi kya leero tugenze maaso ku bantu abalina okugibwako kuliko Robert Kyagulanyi Center mu AK Bobby Wine omukulembeze wa National Platform bannange ne missioni 2 zenakajjawo ezibadde zigenda omujja omwaka guno nga neemu refresh tenaweza which erese nsasagge tugenda yeeyo kubanga najikubye n'ejiwa eyo ne mugitegeddeko bulungi onebo mwagala mufu kuliko omuvubuka gwe bayita oba MP omuvubuka omuto Honorable Zake Francis kutegendebe mwagala mufu kuliko eyakafuuka yakafuuka leader of opposition Jobo Sene mwagala mufu kuliko Honorable Tamaguzi Samakula kiwanuka kikira nakaseke bamwetaaga mufu nange kenyini alegesa ng'endege ya ezisekerera ayengeza banneetaaga mufu nga bwe nabagambye nti Didigi Dredriking General yabazedde okusindika akabinja ke nga meeting gye babaddemu olw'okuba nti yalowooza nti sijja kutegeera nawo kajje wano kagembo kandyawo nga bwe kaaliddewo omukyalo oli era bwe bamuyita Diane gwe yaviiridde mu America nawo kajje kanzije wano ndoza mutegedde bulungi n'abalala amannya matujja galeta first tumbling block erese erizibu mu mission y'abano mutegedde bulungi nnyo
kati mutegedde bulungi nnyo mission nga bwere tugenze maaso ekyo kiwedde tugenda ku ensonga endala mu nsonga endala bagamba nti Abaganda muli mu kulya naye Katonga ajjula wetwogedde essaawa zino olukwesekwese olugenda maaso mu Buganda ne mu Uganda mu bitundu ebirala mwena kye mutamanyi Pilato ne mukulu we Yoseri tibahabula tabayisula mutano wa Kalekyezi nsi yali tamuzizidde ensanga bisibe nannyini kabuyonjo etambula Bawanjovu Enterprises Baina mission zetuze twogerako naye nga muzisumira kyamulinga essalambwa eryense twetwogerera essaawa zino mission yaabwe eri mu bitundu 45 ku buli 100 ebulako ebitundu za 65 ku buli 100 okutuukira yerwa mubadde mwebuuza Uganda yonna ejjudde abasajja abanyarwanda abalina ssente ezitaalinaalina nga babawola ssente ne muwayo endagamuntu oba ne mukola endagaano nti ntunze ekintu kyange temumanyi mission erudda wa wulira okuva baavaano mu Uganda bagenda okulwana olutalo lukulu 1994 mu ggwanga erya Rwanda mission yali bwete bwe batuuka okusimbula wano basimbula n'omusajja gwe bayita Frederick Rejema omugenzi Frederick Rejema bwe batuuka mu kkubo yava eno ng'alina mission yakola kye bayita obuyeekera bwe batuuka mu kkubo ne bamuwa second mission nga yakucleansing nga kye bayita cleansing to wipe out oba to sweep ekyo kye baakola ekya genocide Rejema gye yafuna Rejema olw'okuba nti yalina mu pan-Africanism yagaana orders za Yoseri eza cleansing kye baakola Rejema besasi n'avaawo kwe kuyita Pilato nagira bamuwa instructions za cleansing ezavirako almost 1.5 million randies basala ekyasala Rejema yajja bagamba njagala okuyingira mu lutalo nga tufaafagana musirikale ku musirikale so si civilian kubanga ffenna tuli banyarwanda yagamba nze olutalo engenda mutugenda musirikale ku musirikale so si civilian amugamba nti gwosanga pesasa bamuyiza omutwe ne bayita Pilato mugamba instruction ya cleansing genocide network abagirike bagikwate for us we don't care obaji kutombata we don't care tutufumia information utunako mukogera kanda nabatu bulide utukoma okwogera information neeyita ne bagenda ne bakola era singa oyo musajja Rejema yaliwo erwatu wandifudde n'abantu abawere emitwalo 5 tebandifuddeyo ne baga nti nomission tajja mutulisa ne baleeta oli n'ajja fagiria ne bakola ekyo kati mbadde mbajjukiza bane bagenda mu Rwanda sente zibadde zizimba Rwanda ebitundu 5 mu 10 zibadde ziva Uganda kati bamaze okuzimba Rwanda ekoze buli kimu kye balina okukola kati eno sente zitandise okukeewa bakwata sente zive Rwanda ne bagattako eziri Uganda okukola program eya money laundering okwetoola eggwanga yonna Uganda ekiri mu kino ekya money laundering si kyakufuna magoba nkiddamu ekyokukola money laundering mu Uganda oba okuwola ensimbi si kyakufuna magoba as in to get profits no mission ya kutwala properties z'abana Uganda bonna but including all Ugandans across the country but mainly in Uganda bano bakikola nga bakozesa by indigenous Ugandans abawujjira obunyama ku bukira bagenda ku lujji nga bagancho yakala sente z'amangu ezokola waliwo abawola sente bakuwa sente kasitobo ine ndaga muntu tebawola muntu mwavu nkiddamu they don't lend money to poor people no bawola omuntu ng'olina ennyumba bawola omuntu ng'olina piki bawola omuntu ng'olina ettaka bawola omuntu ng'olina ekibanja tebawola muntu nga tolina sente tolina kintu kyonna that is their mission entuufu eryetya wuliriza baatula ne babala omuzannyo nti bano abantu katusooke tubaavuwaze tubajjemu ssente then tumale ffe tuleete abantu abaffe bagende buli kabuga konna okwetoola eggwanga nga babajjako ssente babawa ssente nga muwayo endagamuntu oba nga muwandiika endagaano ntunze kyokka nga bayisa regulations z'amateeka eza Moneylanders bano bonna ebitundu ku buli 9 ku buli 10 Moneylander ba Museveni abakagambe tekuli alina license mukkiriza kugaba ssente n'okuba nti balina hidden mission y'ensonga lwaki bagaba ssente balina enkola eno
bebakuwola miliyoni okutuuka ku miliyoni 10 kasi totuuka mu bitundu 7 buli 10 ng'obadde osasula ssente n'otolezimalayo enfa gy'ofaamu togimanya jjukira balina endagaano naawe wawandiika ntunze abantu bangi mu mambuka mu maserengeta mu bukiikaddyo mu Buganda batutteko amataka gaabwe n'ebintu byabwe nga ne obadde osasula ssente bulungi nnyo kasi totuuka mu bitundu 7 ku buli 10 ebyaloni ng'ogizaayo enfa gy'ofa togitegeera bakozesa katwa bwe kakutanda n'obanga ogenda zimalayo ng'osigaza ebitundu 9 ku buli 10 lwakiri bajjako essimu n'ominsinga just 2 to 3 days nga tozibawadde ne bakusettinga ekintu kyonna n'okomekereza mu kkomera mabuusu bo nga bajja n'ebyabwe nga batekinga over nga batwala mission eno etwaziza almost 40% of all properties across the country si Buganda wokka era ebintu bisinga obungi bigenze bano badiployinga bannayuganda bakadeyideyi abagenda bagamba bannaabwe ku luggi nti oba yagala ssente gwenda ebizibu gende wali bakole ssente nga bagenda ku bika trade center nga bawaayo ssente nga ssente abanyarwanda batwala kati njagala nsaba kuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka video entuufu etandise twanjule ensonga zino nga nfundikira omwaka okusookera ddala nga ngenda tandika nga nsaba kuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka emyaka giweze ena weddu bukyanga nkola program ebimuli Bulange Mmengo ntaddemu obulamu bwange bwonna ntaddemu ebiseera byange n'abantu benfiiriddwa mu lugendo luno nga si muri Bulange Mmengo wabula mu program zino zonna abantu bangi benfiiriddwa besijja bagamba bebasse right information is flowing naye nga nsubira nti bwe bafulumya information yeno waliwo ekigenda okukolebwawo n'okukyusa mu bintu ebigenda mu maaso mu Uganda naye Emmengo teri kikoleddwa mu kukyusa ku bigenda mu maaso Abaganda bangi ne beebuuza ebikolebwa nebigenda mu maaso mu Buganda Ssaabasajja Kabaka tabiraba bajjajjaffe abataka bogosolya tebabiraba abalangira n'abambejja tebabiraba kiki ekikolebwa singa information nefuluma ekisookera ddala njala twala omukisa guno okusabira Baganda bange bonna basuddemu akaba n'abali mu makobera ku lw'ensonga z'okulwanira eggwanga mu ngeri y'okufulumya mu information tulisinkana wonna Mukama wali basasudde kati gwaddeeyo n'osinika obulingaaya nga teri TV teri radio esobola kuwa amawulire ge tufulumya wano nkusaasidde kye bayita enjoka okuluma nnyinizo ne zimutta ate nga zo zinaabeera ludda nga amaze okufa kubanga naye alina okufa ekiri atabala ekyo kiri n'asigadde waka abali ku social media nga musasulwa okulya mu nsi ya mulukwe mujja kyemaanya osijja kulwako ebbanga libadde ddene njogedde ebigambo bingi naye ekyo si kizibu kya kubanga jjajjange yankuza yaŋŋamba nti obugumiikiriza buwangula bingi nnyo ate bw'otagumiikiriza toyigira tofuna ate si buli akoze nti afuna mu ebyo baba akoze wali obagamba nti babikulya balungi birimu nti si buli eyeetiba ensekese yakkuta gye ziyiisizza nkiddamu jjajjange yaŋŋamba nti babikulya balungi birimu ate si buli yeetiba ensekese nti yakkuta gye ziyiisizza ngeri ezo bbiri za njawulo naye nga zeefaanaganya oba zigezaako okwefaanaganyiza lwaki mbagamba ebigambo bino wetwogerera olwaleero nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omutegeeza ebigambo bino wammanga
osanga binamukyusa emmeme naye kennyini n'asituka waali n'amanya nti Obuganda busigadde mu lusuubo. Ayi Ssaabasajja Kabaka gusinze nzaani muzzukulu w'amazige mukaajangawo avaayo n'enkutegeeza ebigambo bino ebyandibadde bikugamba abasajja abakulu mu myaka abansinga oba bannyoko oba baganda bo oba n'abasajja ab'amagezi abasobola okuluma kutu. Naye bw'olaba omuntu ategeera azizza omulalo mu kyama manya nti abategeera bonna bakoze eki babuze. Nzija no ku mutimbagano buli lwa Sande n'ennaku endala lwe mbasobodde okujja nga nfunyeemu agajja okwogera n'enjogera ebigambo bino. Naye ekyennaku ekikwasa ennaku n'ensonyi ebigambo bino byenjogedde ebisinga obungi abantu babitegedde naye bibulwamu ebikolwa. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II mutabani w'omugenzi Ssekabaka Fred Kulwangala Muteesa akyatudde ku Namulondo ya Buganda. Nkulamusizza nnyo taata kansulenti oli bulungi. Obuganda lwazi abwekoonako yagwa ate Obuganda kuva dda nga busanga okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo. Naye Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera okutegeeza nti Abaganda bali bwali omanyi mu biseera bya kitaawo ne mu biseera bya jjajjaawo si be Baganda abaliwo. Ssaabasajja nsaba okukuluma kutu n'okukusaba n'okutegeeza taata bw'oba okyalina endowooza eyo erowooza nti Abaganda abaali mu mulembe gwa taatawo n'ogwa jjajja we baliwo, taata nkusaba okyuse envugo ng'obudde bukyali. Envubo eno ogenda gikyusa otya? Olugambo mmindi nkadde naye ate ebiseera ebisinga ekimutta kuwaayiriza. Naye era ogenda okulaba abanyumira okuli olugambo ebasinga obungi. Ate era ogenda okutegeera nti olugambo mutuufu omutegerera mulumbe nga waliwo omuntu abinyise mu nsuwa ngazzeeyo eyo mu buvu obwo obutuufu gy'alina okuba nga gyawunzikira. Era kyovula afe abanyumira ennyimbe tetubeera nnyo wano mu ntabwe oba ku kyoto. Tubeera tuli eyo mu masanja ne mu bitooke eyo kituwuliriza amawulire amatuufu. Butyo nange gwe mulimu gwenkola essaawa zino. Taata nkumenyedde ebifo bingi nnyo ebyobuwangwa ebitundiddwa n'ebisaanyiziddwawo naye tewali kikoleddwa. Kino ne kireetera abazaana bo ne kireetera abasajja ba Kabaka n'abalangira n'abambejja bakyalimu empeka emera ng'oggyeko bali ensowole mayiga ze yeeteekerawo omuli ez'abalangira n'abambejja omuli n'abakulembeze bennyini abafutubadde emmengwa nazo nsowole okuba nti beegiriisa ng'ekigotta entula. Oluganda lwenjogera buli omu ajja dduulira sigamba nti lukusifu nnyo. Oluganda lwenjogera buli omu aluwulira bulungi nnyo. Ababbi abatemu abakumpanya enkwezenge ezijjudde emmengo bwe ziraba nga tewaliyo kikolwa ne zeegiriisa ng'ekigotta entula era be baana baliwo emmengo. Walowooza nti bw'oyazika obuyinza n'obuwa ku bantu ambolowooza nti baali bakutte empandiiso era nga bayina busaatettu obuwera nti bajja kukuyamba, kumbe wateeka babbi emmengo. Waddira magujja n'ogiwa omuzigo ekukuumireko so nga ate yo esuuyirira kandi obudibe kubanga naye yagala okugulya kyekiri emmengo. Omusajja Kiwalabye Male eyawummula n'abiyika mu nsuula okumala okuswazibwa wepo n'omutamanya ngamba wasanya kalo Charles Peter Mayiga otwogera essaawa zino Abaganda gwe balabiddeko obukunya obwo boolera emisana tukuna mugabo neffe twakoowa tetwagala kukyawalaga kulya mboozi mu bulange mu lubiri emmengo baddeyo enkuuka essaawa zino n'ono n'akabinja ke babbye Obuganda ne beewogoma era nakati bali mu kubba kubanga baseka tewali kikolebwa. Ssaabasajja Kabaka nina okunyolwa n'ennaku mu mutima olw'okuba nti mu Buganda tulinamu endeereeto bbiri okuli Terefayina n'eno leediyo ya CBS naye nga bano ebyokukola baabivaako baweereza buweereza mutamanya ngamba Yoseri ng'ensonga za Buganda tebazikwatako. Nzize nga neerogozza nga njogera ensonga zino nga towuliyo munnamawulire naakola mmenga agenda kubuuza owe baatugambye wano waliwo ettaka lya Ssaabasajja Kabaka lye baatutte kubanga bakolera ku biragiro bya Yoseri n'ebya mukulu wa Ssanyakalo Charles Peter Mayiga. Ekyennaku nga bwe tugamba nti ekiswaza omugagga kwe kutana k'entula kigenda kuwera emyaka 14 bweddu olwaleero singa tulufundikira ng'amasiro ga Bassekabaka gawuyingira omwaka ogw'e14 nga tegafundikirwa nga kukola ki kuddizibwa we galina okubeera. Ekyo ekibuuzo likisigala awo.
myaka gigenda kukola 14 bwe tuvaawo amataka mangi gatundiddwa olw'okuba nti omusajja ono mukulu musajja mukulu wasanya kalo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja Kawenke ne yajja n'enkola ye olw'okuba nti amanya amateeka ng'ayita mu kampuni ye ey'owannannyini gye mumanyi ng'eya Mayiga Advocate Company ey'abalooya muno mwakoledde obufere obw'ekika ekyawaggulu n'atunda ettaka lya Buganda n'akajjalanga kamuje eri ku malaalo g'omugenzi gy'obeera nti ali mu kofi niyo munda yafa teyali muntu oba teyaboggoleranga ku bantu mu bintu byatonze byengenda okumenyako ebitonotono bye tujjukira n'ebirala kennyini buli muntu asobola ogenda obyenoonyezaako mwe muli bino Ssaabasajja Kabaka byali tumanyi Ssaabasajja Kabaka wetwogera ettaka lya Buganda lyonna okuli mayiro 9 n'eddala lyo terikyaliwo kubanga Mayiga aliguza abasajja abakwata mmundu bo balina mugamu ge yatunda kwe kuli ettaka eririraanye ebiggwa by'abajulizi ennamugongo waliwo baddeyo ettaka lya Buganda lyasigalawo nga Bassekabaka ab'edda bwe baali bawadde amadini gano wasigalangawo agamu ku mataka omwami bwe yajja okwetinkula ng'omubbi anoonye bitali bye mwe yagwira ku mataka gano era n'agakozesa endagaano ng'agajja ku byapa ebya Kabaka n'abyambaza ebyapa ebya private Maryland nkiddamu Ssaabasajja Kabaka musajja mukulu ono Salonga Mulengejja ge bambuuza amaki nawe oli muntu mukulu wange oli Muganda omuganda wayogera ekigambo takiddamu kubanga nti okusaasaanya entungo ku pulogulaamu yange Salonga Mulengejja wasaanya ng'akosa kampuni ya Mayiga Advocate munnange yaddira ettaka lya Buganda lyonna ery'ennono n'ery'obwakabaka n'alizza n'alyambaza ebyapa eby'obwannannyini obwebe bwange bye tuyita private Maryland kino ng'akikola ayita mu lugezigezi n'olukwesukwesu nga talina gwe yeebuzzaako ne bamafiya bali emmengo era amateka gonna bagatutte bonna basinga obungi basajja banyalwanda abali mu gavumenti abalina emmundu ettaka erisookerwako dda kwe kuti ettaka eryafikawo Bassekabaka lye baawa ku basajja Abakatuliki ennamugongo ku kiggwa eryo lyatundibwa era ng'ono yaliguza omusajja gwe bayita Karekezi Kayihura era gye liri ennamugongo yalimuguza bulungi nnyo embuga y'Ekyaddonde eno yo ebyayo tubyogerako ate ng'omusezi agulesiya tingenda kumeketerako bantu bange ate oba ogenda kuŋŋamba ki ekirala saako ettaka eriri okuliraana ekkereziya y'ebulamu Church of Uganda era mu bitundu by'Ekyaddonde eyo gayaza nga nalyo lyali lya Buganda lyalisigalawo omusajja ono yaligula yatunda n'aliguza batamanya ŋŋamba nayo n'alisaanyaawo ng'alyambazizza ebyapa ebya obwabannannyini ettaka eddala lyeyayambaza ebyapa ettaka lino eriri ensambya era okuliraana ekkereziya y'Abakatuliki wali wasigaddewo ettaka lingi nnyo era omukulu ono ng'ayita mu kwefulokota nalyo yalitunda n'alyambaza ebyapa ery'obwannannyini amasiro ga Bassekabaka e Kasubi ewaterekebwa Bassekabaka bonna abasinga obungi n'ettaka lino basomera baani abaaligula ne baliteekako liizi baaligabana mu 50 lwakuba nti essaawa zino batya okumenyawo nalyo lyalugenda dda era Ssaabasajja Kabaka bw'otasituka munnange naawe kennyini sime gye banaakuwunzika oba kugalamiza akyogerako si yakireeta naye bino mbyogera nga nze era byange binkakatako ng'omuntu tugenze mu lubiri lwa Ssekabaka Mwanga oba olwa Muteesa Mmengo olubiri nalwo lwateekebwa ku liizi ne lutundibwa mu bibajjobajjo era abasajja bano ono Kamakoogera yeeregejja ng'endegeya yesekerera ayengezza omuwemba yakyataddewo omuziziko okulemesa abaseddekezi abaalina okukozesa ettaka eryo nga bwe liri olubiri lwa Mwanga Mmengo tugenze ku mbuga ezimu ezimanyikiddwa ne zitamanyikiddwa nga wetwogedde essaawa zino ezikyali mu kwokyanga omummonde muvumbike muvu gw'onootwala enkya ku ssomero munnange ne lyebumera lirikyaliko okulya n'okukomba essuwaani nti abasajja n'abakazi bavuddeyo abawanvu n'abampi okwogera ebikikinike nga bagamba nti Ssaabasajja Kabaka tufuddeeyo obigenda mu maaso ku nsibuko y'abajjajjaabo erumera eryo nalyo liri mu lusuubo nga nno alitaddeko nga nno abaliriko be basajja abakingicongo abalina obuuso obalinga ng'obutuli bw'eddiba ng'olowooza tebalaba kumbe basinga okulengera ewali ebintu eby'essava tugenze ku ttaka eddala y'Obwakabaka eriri ekisubi after Koso oba eddwaliro bayita Koso Hospital ettaka lino lya Bwakabaka era nalyo omumpi mbono wasanyakawo Charles Peter Mayiga ettaka lino yalitunda nga era nalyambaza ebyapa ebyobwannannyini yaliguza Brigadier Kinaalwa eyayita omusajja Omuganda nga weeyo mu bitundu by'e Kayunga Brigadier Kinaalwa wooli wonna endagaano zino tuzimanyi weeziri
nga n'ensimbi ezitokomoka n'ensimbi empitirivu eziringa obugulu bw'eggongolo Mayiga zakyakubanja tondaze musasula Brigadier Kinaalwa nga guwagula ettaka lya Ssaabasajja Kabaka obirika ettaka lya Buganda eririraanye eddwaliro libayita Koso Hospital Kisubi ku Ntebe Road nkimanyi era naawe kitegedde nti okimanyi. Tugenze maaso ku ttaka ly'Ebugiri Estate era nalyo ku Ntebe Road okuliraana Ekisubi nayo lino omusajja lyambaza ebyapa ery'obwannannyini n'alitunda era bwe nabagamba nti gana amakooti galega gawula ettaka lya Buganda saali mukyamu olw'ensonga nti byenjogera birabikako ng'owejjengo abika. Tugenze Mulungu wano we twalyanga ekyennyanja n'okuba n'ennoga n'engalo n'ozikomba. Ssaabasajja Kabaka naawe kennyini okimanyi bulungi nti wane Mulungu ebyafaayo bingi nnyo ebisomawo. Ettaka lino abatamanya ngamba baalitwala era abaalitunda ba Buganda Land Board nga bakulembeddwamu n'omusajja omutoolo eyita omulangira wa Buganda David Wassajja gwe nagamba agende yeekebeza endaga butonde bwe banga etambuligana n'ekwatagana n'ey'omugenzi Ssekabaka Fred ku Luwanga Lumuteesa ajje ng'akima engalabi yange agitwale wabula ali mu kwemagazza ng'akabwa akasibye ku ggaali kubanga bakasibye amaaso tekamaje kalaga nga bakasibye n'ennyindo okuwunyiriza kati ye yadda mu Buganda kulya nsi na kulya ggulu ng'alowooza nti yaanaawangaala okusinga abo abaalwanirira ettaka eryo. Mulungu ne baamutunda naye olw'okuba nti ebibbe tebyala nabana abasajja be bagambye abalowooza olw'olumu mu mwaka olw'okuba nti ebikola balina bingi amataka agasinga obungi bazimbako amayu nga balimu okusula mu kubanga babali omwo nga bawulira ebikuba enduulu ekiro nga bakwata emiguba gati watujja kusobolawo ekitundu kirimu bakuba enduulu bagenda okunoonyerezaako nga ku neighbor tekuli yazadde oba alina kaana kumbe emizimu gya Buganda gyo tekitudde neyagula Mulungu naye wakyamulimi okuzimba wadde emiti yagezaako gisala kale nno mbasaasidde mu basajja mmwe ettaka lya Buganda nga batemye namwanduki yatema abasika. Tugenze mu maaso. Kuno kwotadde ettaka ly'abataka eryatundibwa era Kiwalabe Male ne Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga eriri emabega wa ekisu kya Nandise mu luzungu kibayita Eagle's Nest oba eriri ekisu oba eriri ettaka lino nga liri emabega w'ekisu kya Kamunye okuliraana olubiri lw'Emmengo lwennyini ng'okimba odda mu Kisenyi Abasomali gye baasiisira gyobera nti wano baayitawo Mogadishu. Ettaka eryo liriraanye olubiri lyaliko ekazi ziwera ennya lyonna baalitunda era Mayiga n'aliwaayo lwakuba nti era walinnyamu ekigere naye nga wetwogerera ettaka eryo ne liri awo pitirivu nnyo. Embuga y'eggombolola y'ekira eno nayo yatundibwa era wetwogera kuliko essundiro ly'amafuta erikola nga n'ensimbi liziweesa bulungi nnyo wadde kukyaliko ettaka lyasigalawo nalyo liri awo. Kuliko ettaka eddala n'amala abantu ge bagenda okuwulira nga gabasesa kuliko ettaka eriri Entebbe okuliraana public service ng'ettaka lino lya Buganda Bwoya. Ettaka lino Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga yaliguza omu ku bannamagye ow'amaanyi gwe bayita Brigadier Kaheru naawe wagula ettaka lino likuliraana public service Entebbe wali ennyumba enkadde awo zonna zaali za public service. Ettaka lya Buganda waligula n'olyeddiza olw'okuba nti ye bagamba nti ntunda ettaka lino ng'ettaka lino liguza abamagye kuba terijja kubaako miwunyo bano balina emmundu mukitegedde. Bwe tuva Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera okutegeeza nga tufundikira omwaka. Ekituufu kiri nti omulwanyi yenna bw'aba agenze ku lutalo baweerezebwa obubaka obazzaamu amaanyi okulwana entalo z'ensi. Naye nze seetaaga bubaka wadde n'akamu wabula kye neetaaga bw'oba ofunye obudde naawe kennyini wuuba olumu lw'ekigere ku bintu bino bye twogerako kubanga nze mbyogera essaawa zino ndi mukopi naye bwe mmala okwogera ebigambo bino bitambula ensi yonna abalangira n'abambejja babiwulira okuli ensowole n'abo abalangira batuufu abaliwo eyo gye babeera mu WhatsApp group zaabwe oba gye bakuŋŋaanira ne balyoka boogera ebikikinike ne balyoka bakuumuka omugambo naye ng'ate kibakuumusa omugambo bo babuuza nti owaaye bwe muli ebigambo Lumbuye byayogera n'abantu abala ku social media ebikwatagana ku Buganda mmwe ng'abavunaanyizibwako kiki mukozeewo okuggyako ate okulima empindi ku mabega Ssaabasajja Kabaka.
ezivaamu mukulu zandaala Ssaabasajja Kabaka gwe entamu ennene etudde ku masiga agakola Buganda ekyo kyo kituufu naye ogubulwa yeeguya osanga guzikidde entambu etula ku masiga nebulwamu aseesa nefumbirwamu kenyini osanga ekonye naye nga ki ekigikonyeza bunafu bw'abaseesi taata nseesezza ntyabye ensekese z'enku nzimaze mbibira nsigadde kuteeka mikono gyange mu kyoto giwanirire entamu zijjiise emmere etaasa Buganda naye taata sirabayo kanyego nange mbanga akootakoota mu Gaalumonde nga nninga alwanira obusabu ente taata mbadde ngenda kukusaba omwaka 2024 obeko olumu lw'ebigere mu bitundu bino byonna oba sina kindi okwate ekitongole kya Buganda Land Board okiggalewo ogwo nabo gwe bana baseddekeza baguza amataka toyomba nabo ekiseera kijja buli mwajja kubula engeri gyafunamu ettaka naye tusaba ebifo ebyenkizo okuli ensibuko ey'abalangira n'abambejja gye musibuka nawe kenyini gy'osibuka ebukeerere essaazi zino otwogera omusajja omunyarwanda gwe bayita Frank Bayine omwogezi w'amakomera ono yali musomesa ku Kampala essaawa zino yagala okujjayo embuga y'abalangira n'abambejja era ng'aleeta abaseddekeza okubajja mu makomera n'abayayi b'oku kyalo bajje basendewo embuga eyo ng'abalangira n'abambejja batudde nabakoodde okujja okubeera mu nsonga zino wabula basinga obungi beesuddeyo ga naggamba naye bali mu WhatsApp group batokomoka omugambo kale abazaana basaava ne bannaava abalangira n'abambejja okutokomoka omugambo tekulina kye gukola Abaganda abedda ettaka lye muli mu kutunda limusaanyaawo bajjajjammwe baakolanga bikolwa so si bigambo muve mu kutokomoka omugambo okuwaayiriza ne musu omusajja bw'abeera Semaka omukyala n'amusinga amaanyi kye musooka okukola kusooka kutaasa muganda wammwe omukyala gwafutubaddeko nze muganda mmwe namutaasa yessaawa mulwane n'omukazi ali mu maka kyali Sipita Mayiga n'akabinja akakali emmengo nga mugenda ku buli mbuga yonna ne mutuulawo babajjawo ku kifuba nde Ssaabasajja Kabaka ajja kufuna amaanyi naye munadde okutokomoga omugambo ne mutandika omulimu embidi ku mabega nga temanyi kyaliko kitegeeza namwe kimwagala temukimanyi ettaka lino nzirumbu sinakuwadde ekijiiko kino nkikolwa kuba nti ndi Muganda abaana n'abazzukulu balitubuuza nti jjajja omwakola mulimu ki ng'Obuganda busaanawo tulinyumya mboozi ki nabo Omunyarwanda yeesomye okusaanyawo Buganda okusaanyawo Uganda buli omu asirise Ssaabasajja Kabaka wonna wooli manyi oyinza okuba ondaba oba onookabala oluvannyuma taata ngenda kukusaba omwaka 2024 gube gwa bikolwa Abaganda abaali mu bufuzi bwa kitaawo Ssekabaka Fred ku Luwangula Muteesa n'abali mu bwakabaka bwa jjajjaawo si be bano okoze buli kabonero konna n'olwaliro kennyini ogaanye okubonekako eri Obuganda Ssaabasajja Kabaka mu nkuuko tazira tagenda kubeerayo naye era tebakitegedde kuba tebajja kitegeera kati taata ebiseera bisinga bw'ofuna akukaabirako nawe amaanyi gakuddamu Ssaabasajja Kabaka nkusaba taata mpisibwa bubi ebigambo bintuukako wano nga byogerwa abandi badde basituka okubuuza kiki ennyo ekigenda mu maaso naye ng'obuzibu bwonna babuteeka ku ggwe naye nga nawe tosobola bagamba buzibu ki bw'olimu kubanga toli mwogezi nnyo ate naawe olina ebizibu byo ng'omuntu abantu bano batuuka n'okugamba nti wandibaggwa omu ku beeko baana mu kutunda amataka gano kubanga abaseddekeza abali emmengo mu kufoojinga endagaano eziraga nti gw'otunda teriyo abakwatira nsawo ate era baga nti ebbanga abantu bamaze nga boogera ku social media ebintu ebitundibwa e Bulange
nga n'abantu ambaganya okukyusibwa nga bali bakyogera kate ng'omusizi agulesi nti talina kyasobola kukola awo bennyini abasajja bali nga kuliko ne Mayiga bwe babeera eri mu nkuŋŋaana zaabwe z'Abanyarwanda agamba talina kyasobola kukola era kyovula buli kyapa kyonna ekyakwasibwa ekyaddizibwa omwami ono yaweta bwesimugonga embwewete ekkoona n'abizza nabikwasa mukamaawe ne baddamu ne babibatiza bulungi nnyo ekyapa eky'ettaka lya Buganda ekyaliizi ne bakifuula kya mwannannyini ne bakibatiza bassebo ne bannyabo ne Abaganda gye muli ettaka lya Buganda balyambaza dda ebyapa ebya private Maryland nga Mayiga yakikola ng'ayita mu kampuni eya Bule and Mayiga Advocates. Omu ku bubaka buno ndowooza mwabuwulira kambuddemu tugende mu maaso. Obuganda bwonna gye buli kino kitukakatako. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi Kimera owookubiri Bigombe ng'erinnya eryo lyakuweebwa Ssekabaka Kimera era nga ku lusozi luno kwe baasena amazzi olwendo lwewanyeewa Ssekabaka Kimera. Njagala okutwala omukisa guno okutegeeza nti abakozi b'Obwakabaka omukungu Simon Kabogozza nga yeegasse ne yali minisita Kiwalabye Male ng'akyali minisita w'ebyobuwangwa n'ennono ne Nnaalinnya Sauda Naabanaakulya n'omukungu Kizito Bashiri baalidde mu Bwakabaka olukwe ne babawa ssente obuwumbi 5 batunde olusozi lwa jjajjaawo Kimera. Kimera nga bwe yameza Obuganda ng'ebifundikwa 336 ng'ekikyo kye kya 36 basazeewo obuyinza bwammwe bwonna babuguze Abachina. Ensozi zino zisibirwamu ebintu bingi bye tutamanyi era nga bwe buyinza obufuga Obwakabaka. Naye bwe kibanga Ssaabasajja Kabaka okkiriza olusozi luno lusaanyizibwewo nange ntwala omukisa guno okutegeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ye Kabaka wa Buganda asembyeyo. Ssaabasajja Kabaka obubaka obuwulidde si bwange, bubaka buva obamu bw'omuntu mbwezo abalangira n'abambejja. Abasajja bano bagezezzaako nnyo okuba nti bakola ekyetaagisa okuba nti bagezaako okuyimiriza embeera eyo era ze zino kuzimukuliza nti sezaabaddeyo. Bano be bamu ku balangira okuva mu lunyiriri lwa Ssekabaka Kimera abakedde okwambalagana n'Abachina abakoona amayinja ku lusozi olutudde ku lubiri lwa Ssekabaka Kimera Emmende. Kino kiddiridde okutemezebwako nti waliwo Abachina abaleeteddwa okupunta ettaka lino kyokka nga bannannyini ttaka tebalina kye bamanyi. Gavumenti baalugula tetumanya ani yalugula. Bano olutuuse amaaso bagakubye ku Bachina era olubalabye bo ne basaako kakokola tondeka nnyuma. Beeyongedde baayambusebwambuse. Ssentebe abadde n'Abachina bano bamulagidde abannyonnyole kye babadde banoonya ku ttaka lino ye n'abategeeza nga bwe badde baagala okumanya ettaka ly'olubiri we liyita. Ekimuleese kwe kuva liwinga akafo k'omuntu ono amukopasitingi amuwe sente naye nga tavaawo wano abalangira beeyongeddeyo kyokka kye babuuseeko okusanga ng'olusozi eriyo abaasa amayinja newankubadde tebaategeezebwako. Ebintu bino byonna babikolera mu kizikiza. Kuba lwe bajja okulambula amasiro gano gonna ne bajja okugalambula kikwewuunyisa nti n'omulangira Kabona oyo ali okumpi teyamanya. Ng'oggyeko ekyokwasa amayinja waliwo n'ebyobuwangwa bye bagamba ebisaanyiziddwawo. Olusozi luno nga bw'olulaba lujjuddeko ebyafaayo bingi. Kuliko embuga z'abalongo, engoma yino gye basooka okwasa, waliwo wali eri egundi ebifo ebiri kunewo waliwo eriiso ly'ennyanja saidi waliwo oluzzi luveera mu lwazi muno terukalira omusaana ne bwe gwakira emyaka 10.
waliwo wali obutikkiro bwandawula esaidi n'ebifo eby'ennono bingi nnyo wano. Balaze obwennyamivu nti singa tewabaawo kikolebwa mu bunnambiro ebyobuwangwa eby'enkizo byandisaanyizibwawo. Bimiridde kwe kuli ennono za Buganda ensi kwessiza buli kimu kyonna ennono n'obuwangwa. Mbuuza abalangira wano Buganda bwetuuse. Kati baagala abavunaanyizibwa mu Bwakabaka bwa Buganda okuvaayo okulaba nga bataasa ettaka okutudde olubiri luno. Buganda Land Board abaminisita ab'ennono ab'ebyobuwangwa Charles Peter Mayiga oli luddawa nga kino kituuka ku bumera. Bannaalinya b'amasiro abakulira bannaalinya bali luddawa bonna basirise ku nsonga eno baagala ssente ne ssente muzitwala wa? Ssente muzitwala wa okusaanyaawo ebyammwe? Ebyobuwangwa kye kimu ku byobulambuzi ebiyingiza ssente mu kitavu ky'eggwanga ko n'Obwakabaka bwa Buganda nga singa bisaanyizibwawo kyandiviirako okufiirwa ensimbi. Teddy Nakaliga kati naawe wali okulya n'okukomba essowaani. Wano abatamanyi ebukeerere ewasibuka abalangira n'abambejja abamanyi ebyafaayo ne n'abakyala wa Bungereza Katonda gwe yakawunzika gwe bayita Queen Elizabeth ba Victoria wano we yajja amaanyi agamu kwago abagadde gamubeezezaawo era okutuuma ennyanja eyo Nalubaalo okugijja ku Nalubaalo gituma Victoria oba Queen Victoria oba Victoria basibuka wano Bukeerere kubanga waliwo amaanyi ag'enjawulo naye okumanya abasajja Abanyarwanda bamanyiira omuntu yenna Omuganda ng'oliko empewo oba ng'oli Muganda ng'omanyi obulombolombo n'ennono okimanyi bulungi nnyo kuba ye Omunyarwanda ajja bw'ati era kansooke nkabateme Namwandu yatema abasika Omunyarwanda yenna ng'oli mu mbuga za Buganda gy'oli yonna gy'ogenda okukola ki gy'ogenda okukyankalanya empewo za Buganda ngenda kusaba embuga zonna mugenda zimenya mugenda teekawo amalogo ge mwagala okuteekawo kituufu mujja kikola naye empewo za Buganda bwe zizuula nti waliwo ekikyamu munnange zisenguka era ne zigenda ne zeekweka ekyosi bwe kiyita ne zidda ne zinoonya entebe kwe zigenda okwogerera era ne ziddawo ne zeetondekawo okujjako ekizibu kyokka ekiriwo nti empewo eziba zisamiriddwa ne zituuzibwa bulungi nnyo ne zituula mu kifo ezibadde bwe zikyankalanyizibwa ne zisenguka okuddamu okutuuzibwa ku ntebe yazo n'okuddamu okukola kya bbeeyi nnyo era kyetaagisa ensimbi nnyingi nnyo ate n'ekizibu ekiriwo abakwata empewo zino zisamirizo zizzaawo zitereeza abasinga obungi amaanyi gabakeeye tebakyaliwo kwe kusoomozebwa kwokka kyangu nnyo okusaanyaawo ekiggwa naye tosobola kusaanyaawo mpewo naye zo essana esobola okudda ne zinoonya entebe kwe zigenda okutulamu okudda mu kifo naye abantu abalina okuddamu okusamirira empewo ezo zituuza obbasanga obbafuna kyekizibu n'ensimbi eziba zeetaagisibwa okuzzaawo ensonga ezo kyekizibu kyetulinaffe abantu abasinga obungi kati gwe Omunyarwanda simanyi Silivia Mukandooni oleete ono kulannama oleete kabona jomba ne bwe munaasamirira emizimu emikyafu temujja kusobola kufuna mpewo za Buganda kuba Lubaale wa Buganda tasamirirwa batali Baganda ekyo mulinganga abasanze eccupa ya bbiya nga musigadde mu mumiro gwa bbiya n'ogijjuza amazzi n'onywa gwe n'olowooza nti naawe onywedde bbiya nedda oba tonywedde bbiya ekisookera ddala mwe abasamizi Abanyarwanda abali mu Buganda bafutubadde ku mbuga za Buganda muli embizi Omuganda aliko empewo talya mbizi talya munaabagookya mwe Abanyarwanda abatadde mu mbuga za Buganda embuga za Buganda n'Abaganda abasamirira empewo za Buganda tebalya byennyanja kati musiiba ku puuta musiiba ku ngege musiiba ku mbizi kati temulina kye musobola kukola okwekumala obudde ng'akunamira muzibe oba okunyigira mu nzikisa tunakyogenda kukola just mutumalira budde na nsimbi nakuba nti abantu amanyi ensonga zino bakeeye
mukitegedde bulungi nnyo kati ebigambo bino byenjogera era tebijja kutegeera buli muntu yenna alina omutwe kino kibagamba empewo za Buganda bazisamirira tebalya mbizzi era tebalya byennyanja ate era omusamizi asamira empewo za Buganda ng'era ntebe ya Buganda eriko empewo za Buganda abamu zaabasibagadda n'okwegatta teri kwegatta ebyo ebyojjolo baabivaako musiiba muloogi mujja mugubaagubanye mukola buli kazambi yenna kati mbadde nkyabanyumiza bano abasajja basatuusi badya ku mbuga y'Ebukere ne baleetawo akayumba ne bateekawo bukya y'embizi kubanga bo bakimanyi emizizo gye bakola okusaanyawo bazimanyi embuga y'Abalangira ebeerako empewo za Buganda bwe bamanyi tekisobola kukkirizibwawo ne baleetawo ne bateeka akayumba k'embizi kati olengera Mulangira olengera embuga eyo egundi ate era ago ge maato g'olaba ge baateeka ge bale tewali ebyogero by'Abalangira ge maato ago n'akayumba kaabo era keeko kati eno embuga ya Bukeerere we wali omuti Queen Victoria we yajja amaanyi agamu ge yabeerako nago era ne Queen ono yafa we yajja amaanyi ago olengera akantu akakembizi abasajja bano mwe bajoogera baakateeka okumpi ogwo omuti ogulaba ogwo embuga ogiraba ogwo omuti ogulaba Alongo Nalubaale naye yatendewalirwa ne kati omuti ogwo yensibuko yajjajjaffe Nalubaale bali gwe baatuma Victoria okukyusa ennyanja ffe Nalubaale kuba guno omuti yensibuko y'amaanyi g'ennyanja Nalubaale owasibuka amaanyi Queen Victoria we yajja n'agwa n'afuna amaanyi okuddayo none yamusikira Queen kw'amaanyi badde bagajja gwe guno omuti gwe mulaba ogwo naye yatendewalirwa n'ekyawa olw'okugikolako ebikolobero n'etambula n'ekola ki n'evaawo naye n'endiggula ennume y'ekigo yeeyo naye eriraanidde embuga endala eyo gy'olaba kale nno byebyo batukolako ebintu bingi ebivve omwo baali batundiramu mbizzi zaamala bavundako lunaku lulamba nga tewali aguze wiiki nnamba ndoza mutegedde kati ekibe omala kike n'ennyanga tonna kitta wulira wano wammanga wasaanya Kaloli Charles Peter Mayiga omusajja Omunyarwanda bw'amala okulya obwakatikkiro mu nkola ey'ekiyaaye nga bakatikkiro bonna abaaliko bwe bakola emikolo wasaanya yagaana okukola emikolo atya mpuliriza bulungi nnyo bwamujja omanyi alina abasajja be mu Amerika Bungereza mu Europe bajja n'abatulamu n'abagamba Kabaka Simaisa abasajja Kabaka wangaale bawoza balina muganda kumbe bali nankweze nge muli nakabano katudde emmengo ulira bulungi nnyo newankubadde Uganda Land Board ekifo yakyegaana naye ne Ssaabasajja mwennyini ekifo akimanyi ne President Museveni ekifo akimanyi era mu bifo byasooka okuddiza Obwakabaka kyekifo ekyasooka n'ebbaluwa weeziri ng'agamba muzzeewo ekifo ekyo muteekewo n'ennono yonna nga bwe yaliwo naye Buganda Land Board etwegaana Ssaabasajja bw'oba olina bw'osobola omutugambirako mugambe ti abasajja baaba Buganda Land Board basaanyaawo Buganda tebatufuddeeko tebatuwadde wadde obukuumi bonna wadde okutuyamba okusaanyaawo obusaanya kubanga ekikwata ku lulyo olulangira bwe baba nga bakolera Kabaka ekyandikutte ku lulyo olulangira be bandisoose kubanga ekibabeezezza emmengo kubanga Bwakabaka singa Obwakabaka tebuliiwo nabo senga tebakola mu kitongole kya Kabaka naye tusaba kutaasibwa bannange mutuyambe bannange tufa tuggwaawo
mutuyambe embuga yaffe eno eriko kugenda kubanga obwakabaka bwonna butudde ku kasolya kano akolulyo olulangira gye tusibuka ebukeerere ebulubaale. Owulidde waawo wulira kano akaddako. Ekirala kyennyongerezaako ku nsonga za Buganda, ssebo Ssaabasajja Kabaka nkuloopera, bw'obeeranga olonda Katikkiro otuuzanga abataka bo n'obabuuza Katikkiro alina kuvaawa, tebakuwa buwibanya kubanga bakatikkiro balina ebigobererwako ku bo ebibagobererako okufuuka bakatikkiro abatuufu. Wali wakalonda Katikkiro Mayiga ng'atambudde alambudde kyaki zonna ne tutuuza olukiiko lw'abataka Masire Kasubi, gaali masengere agaalimu abataka ab'ennyama ab'ebifundikwa ne bakabaka ab'amasengere. Waaliwo ensonga eyali ekwata ku Mugema nayo eriwo emmengo nsowole, ate Ssaabasajja okimanyi bulungi ti Mayiga yagikuzizza okugifuula ey'ekitalo. Ulira Mayiga bamuyita mu lukiiko lw'ensonga eyo, yateekawo embeera n'agamba ye tawuliriza mizimu. Kakano Katikkiro atawuliriza mizimu ng'ensonga yagyalimu ya mizimu. Omuzimu ye muntu afudde nadda. Ebintu by'abalese byabazze okulungamya. Ffe mu Buganda tukimanyi tutuuza amasengere. Mu Buganda tukimanyi tuyina ebiggwa. Naye abakulembeze bo Ssaabasajja beefudde abatabitegeera. Wabula bamalawo ebintu by'emizimu tetugenda kukkiriza. Musajja mukulu omuzaana, nawe musajja wa Kabaka ali mu Amerika, abayambala busuuti ne mwambala emitega nswera, abali mu Bungereza, abali mu Europe, ne mwaniriza owakabano Charles Peter Mayiga wasanya Kalolo Salonga mulengejja gotajja kumbuuza amaki kubanga oli Muganda. Muwulidde bulungi nnyo. Ono bwamala okuli wa Katikkiro baamuyita Kasubi mu Masiro mu lukuŋŋaana batuule bagonjole ensonga za Mugema bye yaddamu. Wabiwulira nti ye tatula mu nsonga za mizimu. Kankaddemu oluvannyuma nga mmaze omuteekako akazito n'okumumulisa, yagenda ate ne yeewera mu maaso g'emizimu. Wulira kano kankabaddiremu kati mulyoke mutegeremu basajja mmwe n'abasajja abakulu n'abakyala abakulu munansonyi obbayisaamu agengege. Temumalanga gaakana Muliro, temudduka na kiwagwe enkota mugirekera aba. Si buli ayambadde omutega nswera, si buli ayogera Oluganda, si buli kuwadde ekifo nti Muganda. Basinga obungi nkweze nge baatwekeo. Kamuwulira kano kankabaddiremu. Ekirala kyennyongerezaako ku nsonga za Buganda, ssebo Ssaabasajja Kabaka nkuloopera, bw'obeeranga olonda Katikkiro otuuzanga abataka bo n'obabuuza Katikkiro alina kuvaawa, tebakuwa buwibanya kubanga bakatikkiro balina ebigobererwako ku bo ebibagobererako okufuuka bakatikkiro abatuufu. Wali wakalonda Katikkiro Mayiga ng'atambudde alambudde kyaki zonna ne tutuuza olukiiko lw'abataka Masire Kasubi, gaali masengere agaalimu abataka ab'ennyama ab'ebifundikwa ne bakabaka ab'amasengere. Waaliwo ensonga eyali ekwata ku Mugema nayo eriwo emmengo nsowole, ate Ssaabasajja okimanyi bulungi ti Mayiga yagikuzizza okugifuula ey'ekitalo. Mayiga bamuyita mu lukiiko lw'ensonga eyo, yateekawo embeera n'agamba ye tawuliriza mizimu. Kakano Katikkiro atawuliriza mizimu ng'ensonga yagyalimu ya mizimu. Omuzimu ye muntu afudde nadda.
ebintu byabalese byabazze okulungamya ffe mu Buganda tukimanyi tutuuza amasengere. Mu Buganda tukimanyi tuyina ebiggwa. Naye abakulembeze bo Ssaabasajja beefudde abatabitegeera. Wabula bamalawo ebintu by'emizimu tetugenda kukkiriza. Alright. Bora. Tubadde ne bakatikkiro abawummula. Okuva ku w'ekitiibwa Joash Mayanja Nkanji Katonda we yajjulula. Ne tugenda w'ekitiibwa Mulwanya Mulisi Mwogerere naye waali. Ne tubera n'owekitiibwa JB Walusimbi naye waali. Ne tubera n'owekitiibwa Dani Mulika naye waali. Sebe n'alyoka aleeta ensowole ey'amayiga. Njagala omuntu omukulu ali kuno asinga ku myaka ombuulireyo Katikkiro omulamu eyali yeewezeeko mu maaso g'Abassekabaka abaawummula. Naye mu kusooka baamuyita yagamba tagenda mu nsonga za mizimu. Nababuuzaako mu video ne babuuzaako ono yagenda okutuuma ekizimbe kya Bulange Plaza kituuma amasengere era amanya amasengere kye gategeeza nakibabuuza mwenna wano. Ne mbabuuza amasengere kye gategeeza ono yaddira erinnya lyatalina kutuuma kizimbe eyali Bulange Plaza ne bagituuma amasengere nga amasengere tamanyi kye gategeeza. Ye Katikkiro asoosola okuba nti tamanyi nga teyakuzibwa teyatuuzibwa olw'okuba mbu yasoma naye ng'ate neewaaka bano najja neewera mu maaso g'Abassekabaka. Mu masengere g'Abassekabaka gye babawunzika mu kibira olw'okuba nti yali tamanyi na kumanya kubanga bino ebintu babikola n'akanyoomonyoomwe neyeewera mu maaso g'Abassekabaka ng'ate gatatula mu nsonga z'abafu. Nze ayimiridde wano mu maaso ga Muteesa olubereberye ne Mwangi owokubiri ne Daudi Kyowokubiri ne Muteesa owokubiri. Nze Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri atudde ku Namulondo ya Buganda. Nzize wano okulambula omulimu nga bwe nasuubiza okulaba nga gukolebwa mu nnono n'embulombolombo obugendera ku mbuga eno okuyoyoota ennyumba eno okulaba ng'eggwa mundabiranga ddala. Ofanga tobadde waaka bano. Ofanga tobadde waaka bano. Sebo Katikkiro bonna abaawummula tewali yali alabiseeko nga yeewera mu maaso g'Abassekabaka abaawummula mu kibira ekyo. Ono omukulu yajja n'awera naye nga baamuyita mu ntandikwa naga nti yeetabira mu nkiiko za mizimu. Teri Katikkiro bayita Katikkiro ensonga zonna oba za nnono oba zaki olina ozituulamu kubanga ne bwe tuba twetaaga buuma wakola nsonga zino era obuuma gwogenda mu kittavu n'olagira akuuma ekittavu enkuluze nti weereete obuuma bwo bwe tugenda kukola nsonga zino. Mu butuufu gw'obanga poliisi ya Buganda buli nsonga ejja balina ogiwaabira ggwe. Bw'obanga tekkwatako nga tosobola kutuula mu nsonga ezo nga Katikkiro nga zikususse bwe babeetaaga obuuma era niye bamaze okukuloopera kati baba bakuloopera n'oga nti nze tebisibira mu nkiiko za kati wano wali owera mu maaso gaani era bukyanga kibaawo ddi nga bwe kyaliwo ddi. Tubagamba akabano kaddala nga muwoza Lumbuye akonjera Lumbuye alimba. Mu bino tambajjukiza Omuganda owaddala aba n'ensonyi era Omuganda aba n'akafansonyi. Omuganda yenna bw'ali mu kukola ekintu ekyamuweebwa oba ekyamukwasibwa mwanattu obuyinza abuzzaayo era n'abinnyika mu nsuwa. W'olabira omuntu nti si Muganda,
kwe kubeeramu naako akasaayi akataswala akakinanjo kyankimize. Omuganda omutuufu talina kinkola eyo. Omuganda omutuufu talina nkola eyo. Kano kaba n'akatujja. Kaba n'akatujjira omuganda omutuufu aba n'akafansonyi. Mayiga ebikolobero by'okoze bikwogeddwa wandibadde n'ekikoleddwako olwaleero mu bulamu olubiri emmenyo ng'abantu bakubye olubiri tukyagala twakukoowa twetaaga kaba kuba twetaaga kyavu twabakoowa mu basajja enkeero badde olizayingira kubanga tosobola kufutubbala ku bantu nga tebakyakwagala. Kale olw'okuba nti abaganda basinga obungi mwabasiba akatambaala musiba ku basawo mwabaloga nze temwandogera mu siriimu kuba siri kwaba abaloge abasibaga nze sisibagwa nkiddamu sisibagwa nze tebankwata mpewo tebankwatako muzimu bwe mwakwatako emizimu gibakwateko nze tebankwatako muzimu kati goba akwata baziganda emizimu nga tebasobola kukulaba nze nakulaba ddala kwetegereza dda ante akanaakulyako amenvu osusa kaseka okenda okwejjukiza nga amenvu kagamazeewo. Yoyo musajja wammwe nfundikidde omwaka ensonga zonna zibagambye obuganda buli mu bbanga ebikolwa tewali ekisigadde ku lw'abajjajjaffe abaatusookawo n'abaatuwonga okujja okukola ensonga zino ezaalina okukolebwa abantu abakulu batusinga mu myaka tetutamanya lwaki baasirika ffe bazzukulu bwe tujja ne tuzikola. Tusaba Mukama Katonda n'empewo za Buganda gye ziri gye ziwummupugumidde zisituke zirwanirire entalo zino. Wabawo ekisibye kyonna buli muntu kimusumulule asobole okulaba. G'omuganda ali eyo ekikusibye amaaso n'ekikusibye obutafuna n'obwavu n'okubonaabona nga n'egyolaga obonaabona. Kasite empewo za Buganda zisigala mu bbanga teziriiko ntebe kwe zituula. Buli muganda yonna gy'oli oli mulangira oli mumbejja oli saava oli naava olina akakwate ku Buganda kitegeeza togenda kuba na mirembe yonna gy'oli. Ne bw'onoosaba Yesu Kristo n'ava gye bamugamiza tosobola kutereera ng'empewo za Buganda teziteredde. Ne bw'onookuba ettendo ng'empewo za Buganda ku nsibuko zonna nkyamumala biseera. Obuganda buyooga Abaganda baweddemu amaanyi kubanga babasibaga temusobola kutereera mbagamba ekigambo kino. Ne bw'onoofuna paasipooti eya bbulu emmyufu eya kiragala eya pinki ojja kusigala ng'obonaabona ng'eya bbende ku mulumbe gy'otaamanya byagirimu. Abaganda musituke kye bayita Obuganda y'ensibuko z'empewo y'entandikwa. Muleme kubuzibwa buzibwa ebintu ebyajja obuzi ebintu ebyajja obuzi ebikuzire nga bumbuzi. Omuganda ttaka, Omuganda nnono, Omuganda mpisa. Nkiddamu Omuganda nnono, Omuganda ttaka, Omuganda mpisa. Baba wonga nabajjako emizimu basanyako empewo zaabwe bazitona kyongenda kukola. Muli ku mawanga mugudde eddalu muwoza depression. Muli ku mawanga mubonaabona muwoza bandoga teryakuloga. Teryakuloga. Ayina kyamanya aliko empewo ogaanye ogenda ozituuza. Gw'osuubidde waliwo omusumba agenda ozikuggyako nga sigw'ozeggyeko. Bibulya kennyini ekugamba ebya Kayisaali biwenga Kayisaali n'ebya Katonda biwenga ani. Golooza yagiwandika yali musiri nnyo nkoddoma lya tasobola kutegeeza nti waliwo bya Kayisaali n'ebya Katonda. Gy'ogenda mu Amerika gy'otudde abasajja bamuyufu bannannyiniisi bakyasamira. Abazungu bennyini bamagulu meeyo bakyasamira. Kyovula balina olunaku lw'emizimu bayita Halloween Day bakyasamira. Teri asinga mu Ngereza kusamira, teri asinga kusinga mu Germany kusamira, teri asinga mu China kusamira, teri asinga mu Japan kusamira, teri asinga mu Warabu kusamira. Kati gwe kaddugala eyeefuula ng'omanyi Yesu okusinga bajjajjaabo nkusaasidde ejja kubonaabona ng'emmindi ey'emitwe 7 etakyalimu agigulira taaba ekyo nkikubuulidde. Okutuuka nga mutereezezza ebintu bya Buganda ng'abitudde mbona babifutubbadde si Baganda lwe mujja okutegeera.
Buganda yerwaniriranga tekyasobola kwerwanirira kubanga mwe kenyini mwagiryamu enkwe olinga ntebe ekimanyi ntebe ya family ya Lubaale ntize ndokose haleluya nga bwe yayingira mu church yayongerako okubeera obubi kubanga yeerabira n'akwata ebibbo by'abalongo n'empoza family n'aziwa ne bazikumako omuliro naye kyotamanyi olunaku lw'ozireese si lwe bazikumako omuliro tulanda okuviire ku ntono omusumba akutuma ebintu byewammwe nti genda oleeta amayembe n'ebibbo by'abalongo gw'olubireeta nga gamba tugenda kufuna olunaku special players tubikumeko omuliro ye ng'ayita bakafu mu kukwata n'okunoonyereza nga basooka bakuŋŋaanya empewo zonna nga bazikwata bazisawa bino gwe bakuleetera oluvannyuma ku special players baleeta kwokyambogo na bintu birimu naye ng'empewo bamaze zitwala ekyo tokimanyi kyobula nga mujja sigala nga muli baavu ng'abasumba bagaggawala njala kusooka kubuuza omusumba gamba atya akuwayo ekimu eky'ekkumi n'owayo akakadde nga gwe tolina na ssente za renti tolina na school fees n'osoma okuva ku Monday mpaka ku Friday naye nga bayibuli ekugamba nti ate akole n'okulya toolyenga n'ofuna ssente empya n'ekadde n'ogula abasekyuliko bakumi n'ab'emmundu edda abasajja abaganda tebaagulanga mmundu babeeranga n'empewo zaabwe zibakuuma zitya nti mu kyalo ewaabwe ku nsibuko babeeranga n'omukongozi buli nsonga yonna naye bagenda kufuna obuzibu bamukubiriza namugaa mwana wange ensonga eri ABCD n'agikola kimala teyeetaaga kubeera na security kati Obuganda busaanyizaawo buli kimu kirabanga bwe kiri oli najja nakugamba nti olubugo sitaani neggwe n'otegeera n'olina amagezi n'olubugo sitaani kuva ddi olugoye lw'oyambadde omanye ekintu kye balukolamu nekyekyava gw'okimanyi nti Katonda yagula esinga kaddugala Omuganda n'amuwa amagezi okuzuula olugoye olwasookera ddala mu baddugavu lwayita olubugo kubanga bajjajjaffe balwambalanga twalwebikkanga era twalukozesanga n'odukozesa mu kutereka ababa Katonda baba batuyiseeko ne bagenda gw'okimanyi nti waliwo enjawulo wakati w'omuntu gwe baziise mu lubugo ne gwe baziise mu ssanda oba mu ssuuka tokimanyi kubanga olubugo munywa lukunywa ne lukukwata bulungi nnyo n'otereera bulungi nnyo bakusanga oli mulamba nga wadde ennyama yayiika naye ng'oli mulamba bulungi nnyo kye tuyita kiba kiyita olubugo nolaga nti lwa sitaani sitaani alina omuti sitaani asimba miti ki wali oyagala amadiiro Abaganda kwe bakeberera ensonga bagateeke mu ki ng'Abaganda olugoye lwabwe olw'ennono lwe lubugo mbuuza ggwe gwozaaki Museveni yaaloga gwe n'otya okuloga kankuze wano wuuyo alina mulogo munno omukulu bakutte emiti gyonna gifaanagana giijo naye ono balina baana balokole buli wiiki bayita babasabira naye bo mu kuloga teri abakwatira nsawo miti gigyo gifaanagana njikuzuumingire mwe muterere mu layini baabo n'abalogo ne saabalogo baabo gweje emitwe gita gya bulijjo giiju gita gya bulijjo ebisigadde tujja gibinyumya ku lwokusatu nga Mukama asiimye naye Muhoozi Kanyerugaba lekeraawo okutta basenior officers aba UPDF mbukubanga olowooza balinkinga information. That is wrong. The regime is about to collapse.
The regime is about to collapse. Kati ono kano bitambalo guwakutte mbolokuba mbwalinki yalinkize information eyabajasi olukaga mwana bemwa detaininze mbuya ne machinde military prison guwakutte no mutwala no mukube emigono kubali bigera mu bana basimba junior be olubu kiki kikuzaako muhoze no bo musajje mpi no bechigala kye mundu no mutwala ekasenye mu bucha jojo temera abasiri jotemera abantu wakati abasini officers kati abasuka 20 since batandika ku exposing information yeno omala biseera mukuru temukyalina budde kale njagala bagaliza omwaka ompya omulungi ogwadde omwaka ompya ogwa 2024 mwe bali kubeerako mwe bali kungoberera mukama wabike musinga okwagala mwaka ompya omulungi twesabire nga nange musabira mukama bakumire bwe gutyo mwaka batukumaseeko wano ku Lumbuye Broadcasting Service nga tudde wano ka fomu egulama nga baweereza Lumbuye Mawaggali omu ku bajuliza abali Namugongo abafanga 3 Juni omwaka gwesimanyi naye nga ate nono kennyini ku mwaka gwe yazalibwako kale mukama bankumira takumira mpera ne mu Abaganda abali eyo nga mukyaga wumbidde mwetuddeko ndoza kyekiseera muzuuke obudde mwina butono Abanyarwanda mission bagiina nnene mumuloza basaaga akana kulyaka amenvu kajja kesesa goloza lwaki buli muntu ajja bamuwa sente asirike lwaki buli muntu bamuwa sente yasirike lwaki abalemerako babatta lwaki abalemerako abasiga blackmail bakolako blackmail divide and rule propaganda kubanga yakimanyi abalemerako tabagalirako ddala ayagala basiru kale nze sire omukuba basiru wendi ate obuzibu bwange bwa Museveni na family ye n'akabinja ke so siwa mu Uganda mulala nkiddamu afundikira video gwe munna Uganda aliye yo yenda nga toli Museveni toli Janet toli Muhozi toli mu government omala biseera okulwana ne Lumbuye omala biseera nga awunya mu nkwa wazaza full figure kubanga ajja kuunya ofune ne senyiga kuba yawunya so kati tolwana nange mission yange yakujjako Museveni ne family n'akabinja ke so sigwe goli mponga byo yasina kyenkwetaaza gwali mu struggle ngolwane Lumbuye tutolina kyogenda kunkola kuba sina kyenkwetaaza n'okyenwetaaza nga bw'otanneetaaza kintu kyonna sina kyenkwetaaza obuzibu bwange bwa Museveni na kabinja ke focusinga ku Museveni so sinze muve ku balwanyi banne mukitegedde bulungi nnyo nze bwe nkola video nga nkubiramu n'abakola ne Museveni gwate oba defend ngoba okolerani February yenali muka Museveni muntu ka detecting to detecting muntu ali muka Museveni tumukuba obanga buli kimuntu kikuba olya nyabo basebo kati gwali obuzibu bwange sibuwo era mwewumbeko mu muzenga labizamu kulaka tuna nensi yange omwaka ngogadde mukama wechi musingo okwagala mbagala nnyo munsabire nange mbasabire mukama bankomere 2023 bwate bwakomye mweraba temunywa ne muvuga kubanga tukyalina ebyokola bingi mweraba